Nkulamusizaako nate webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV go mukwano gwange yonna najjo sinza oba ng'otuwuliriza okukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Tujjukira bulungi nnyo omukulembeze wa National Unity Platform omwezi guno yakola parade eri ekibiina kya National Unity Platform era n'alabibwako ng'asalyutinga oba nga ba foot soldiers bamusalyutinga. Kino nno tekyaleka bakulu bamu nga bali bulungi, kyabameza akasajja ku mutima. Abamu baali balowooza nti ebitiibwa by'okusalyutinga bo bye balina obbifuna. Kakati kye tuzudde kiikino, abakulu abamu tebategeera kigambo salute. Ekigambo salute tekikozesebwa mu magye gokka, wabula ekigambo salute mu bufunze kitegeeza to honor someone. The moment you salute, you have honored that person. Era salute baziwa ng'omuntu akusingako, ng'olaba akusingako ekitiibwa oba boosi wo. Okusalyutinga kwe kuhonalinga omuntu ekitiibwa, muwa ekitiibwa n'omulaga nti ekitiibwa okimuwadde. Kati ebiseera ebisinga mu magye temubaamu nnyo kwogera na bigambo, mubeeramu actions na bubonero. Y'ensonga lwaki baaleetayo enkola ey'okusalyutinga ng'akabonero akalaga nti nkussizzaamu ekitiibwa. So ekitiibwa tebakisamba amagye bokka. Nange nsobola okukola parade ewaka ne ngamba batabani bange ne batandika okuba nga bansalyutinga, oba ne ngamba baganda bange ne batandika okuba nga bansalyutinga, bato bange, akabonero akalaga nti nno bansizzaamu ekitiibwa. Okusalyutinga kivuddeyo ng'ekyokwekwasa mu gavumenti nti kabonero akalaga nti nno ba foot soldiers bayeekera oba magye okuba basalyutinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si bwe kiri era nzo kibatangaaza. Okusalyutinga kabonero akalaga ekitiibwa, aka respectinga, akawa honor. Oba okitegeera, ne wemba sikakoze ne njija ne ngamba I salute you all, kiba kiraga mba mmaze obbassaamu ekitiibwa nti mbasalyutinze wadde siraze kabonero ako. Kati omukulembeze wa National Unity Platform okuba parade ng'agenda kubriefinga abawagizi be oba abakozi be, kubanga tubatwalanga abakozi ku kibiina ekya National Unity Platform, bonna tebali nga ba foot soldiers nga bwe mulowooza. Abamu balina emirimu gye bakakkalabya ku kitebe. Kati President Kyagulanyi Ssentamu waavaayo eri, abakozi be ne bamusalyutinga ne bamussaamu ekitiibwa, kaba kabonero akalaga nti nno mukama waffe tukussaamu ekitiibwa. Tekitegeeza nti nno magye. Ye ate abaffe tulabyeko wano bangi ng'abaana abo ba foot soldiers mubawamba mubatwala mu military court gye mubawozeseza. Kitegeeza mmwe mwamala dde okukkiriza nti nno gano magye era mwabawa ddala nka kubanga mubawozesa mu martial courts. Ekyo nakyo mukitunuulire mukirabe. So gwe yena foot soldier abaddeeyo ng'otiisibwatiisibwa, kubanga General Muhoozi Kayino nga bayavuddeyo n'agamba nti leka baddemu okukola ekikolwa ng'ekyo bajja kulaba ani anaasurvivinga. That let them do it again and they will see who will survive. Obyabadde ebigambo bya Muhoozi Kayino Lugaba ebigezaako okutiisatiisa abawagizi ba National Unity Platform. Si ekyo kyokka kye yakomako, yavaayo n'agamba n'ogamba buli kiisi muwagizi anaasangibwa mu regioni zonna eza Uganda oba bakusanzeewo oba ng'oyambadde uniform ya National Unity Platform ng'ojja kuttibwako ku sport, teri kubuuza. So ebigambo nga bino ebyentiisatiisa nze ngamba bakulembeze n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu bandibadde bavaayo ne bataalagajjalira bigambo ng'ebyo, kubanga obulamu bw'abawagizi naddala bano abali ku opposition buli matigga. Olowooza ki ku nsonga eno? Nkwanirizaako mu comment section, jangu okomentinge. Gwagala otwengako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwengako ddala bulungi nnyo. Obadde ku UG Update TV, kwadde osinza obba ng'otuuliza. Mbagala nnyo, mweraba.